لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kiyongobero kyekiri mu buli wamu otuuka ebugoloobi ekyokuviibwako mukadde waffe, taata waffe, jjajja waffe Haji Abdul Nsereko. Ono nga ye taata wa Muhammad Nsereko akiikirira Kampala Central mu Parliament ya Uganda. Kitalo nnyo, kitalo ddala, era tugamba bugambi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amawulire gatutuseeko kiro omubaka Nsereko yennyini mu kibanja kyewe yasinzidde okutubikira nti taata we amugenzeeko. Ababadde batamanyi Abdul Nsereko Haji musajja mugundiivu nnyo bwe kituuka ku ddiini ey'Obusiraamu, ng'era y'omu ku bamu abasiraamu ab'amaanyi abateerya ntama bwe kituuka ku ddiini yaabwe. Musajja munnamawulire munnaffe, oba yaliko munnamawulire munnaffe, oba abadde munnamawulire munnaffe, kuba munnamawulire ne bwawumula asigala munnamawulire, ng'era yatandika omulimu gw'amawulire guno mu myaka eyo egy'ensanvu we yakolera n'ekitongole kya UBC wamu ne UTL. Eyo nno gyaweereza ebbanga lyenna era mpaka kuwummula mu mwaka gwa 2017 ekitongole kya UBC kyabadde akolera, era nga y'omu ku bannamawulire abatono abakabalinze emboozi z'Obuyisiraamu ez'amaanyi naddala okutambula ebweru w'eggwanga ng'agenze kavalinga mboozi za Busiraamu, era n'okugenda okurepresentinga eggwanga mu bintu bya Qur'ani ebyo nga bwe mubimanyi naddala abagoberera Obuyisiraamu. So ensonga ebadde mwetolerwako ennyo wano mu Kampala, yabeerako yayagala n'okukiikirako Kampala, era abadde munnabyabufuzi nga kuliko n'ekiseera we yayagala okujja nga kansala, naye ate Godfrey Nyakaana n'agamba ndekera, era n'amulekera. So abadde muntu w'amaanyi nnyo, era eggwanga liviiriddwako omuntu atagenda kuzzikawo. Abadde muntu w'amaanyi nnyo, era nga bw'atuuka okwogera nga bw'olaba Muhammad Nsereko bw'aterya mu ttama ne taata we bw'abadde. So abadde musajja w'amaanyi nnyo 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 mu ggwanga Uganda, era eggwanga Uganda lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi nnyo, era munnamawulire omugundiivu ennyo. Tufiiriddwa nnyo nga bannamawulire, tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Enteekateeka z'okuziika n'obudde buno tezinnaba kutegeerekeka bulungi nnyo, naye nga bwe tumanyi nti nno mu ddiini ey'Obusiraamu okuziika kwanguyibwa. So tusuubira okuziika okugenda mu speed, naye byonna gwe ali Kachumbali TV ogenda beera nga obifuna, era nga obudde buno twandigambye nti nno maziga na biwoobe ebugoloobyawo Poloti 101 Rufuli Road gwe gabadde amakaage, era obudde buno nange wentuuka mu dakiika ntono nnyo ate neyongera obbawa updates na biki ebigenda mu maaso. Naye video gy'olaba yali ayogerako kolumu mu lukuŋŋaana lw'Abayisiraamu, ne Mudhata yali alina ebigambo byamwogeddeko awo ng'agezaako clarifyinga, ogenda beera byonna obifuna mu bujjuvu mu maaso kaawo, naye ekikulaga nti nno omwami ono abadde wanjawulo. Enteekateeka zonna ogenda beera gwe ali Kachumbali TV ogenda beera ozifuna, era buli kimu ekigenda genda mu maaso nga kikutuusibwako ogenda beera omanyi nti nno kivudde mu Author's Mouth, kuba tugenda beerawo. Tusuubira okwogerako ne Muhammad Nsereko tumanye ki ekyenjawulo ekibadde ku Haji Abdul Nsereko
kyembadde mutamumanyiiko because abantu badde basinga mumanyira nnyo mu kulwanirira abaisiraamu na kulwanirira omulimu gw'abamawulire. So abalese abaana bangi besobola kugamba obudde buno wabula betujja okugamba mu maaso kaawo ng'era omuggo musinga okumanya ye Muhammad Nsereko, era nga Muhammad Nsereko nga bwe mumanyi nti nno abadde ayirawo banne omubiri wano byatuuka ku Muhammad Ssegirinya mwalaba nga ayeewo omubiri okulaba nti nno ajjanjabibwa mu mbeera ennungi waawo nti byafunamu obutakkaanya ate n'ab'ekiwayi ekimu ekya Nuupu kyebaga abamuvunaanyizibwako mu lukiiko lwa Parliament naye teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okusigala ng'ayamba. Musajja alabikibwa nnyo mu kuyamba ne mu kuziika Katolobwama. So kitegeerekeka nti nno tetujja kulaba kwawukana mu byabufuzi oba mu byamadiini mu kuziika kuno. So mwenna tubasuubira okubeerawo because abadde man of seasons nga buli wamu abeerawo. Bannabitone musobola okunjulira mwalabawo nnyo ng'ayiwawo omubiri ku ceasefire ne mu kaseera nga Katolobwama agenze yayimirira wamu n'abali batesitesi ba ceasefire ababigi mpaka omuzannyo okutuuka ku stagingibwa ku Serena. Muzannyo gwa Zubeida yabeerawo nnyo, abali ku Serena mwamulaba mpaka shokugwa era n'aba n'obubaka bwe eri Zubeida yabeerawo mu byensimbi. So kitegeerekeka nti nno mukana akaseera ak'ennaku abaako okunyolwa differences ez'ebyobufuzi ez'ebyenzikiriza mu kimu oba mu kirala tusobola oziteeka ebbali naye ne tubeera wamu ne muganda waffe wakati mu kumugumya because munno mu kabi ye munno ddala. Ate bagamba omuntu munno oba munnayuganda munno bw'afuna ekizibu mu kaseera ako wadde mulina obutakkaanya olina okumubeererawo. So kaseera akazibu nnyo eri Muhammad Nsereko because ono abadde menta we mu byobufuzi, public speech ne mu bintu ebirala byonna naddala eby'eddiini. Babeera nga muvudde ku maaso, kabeera kaseera kazibu nnyo. Nsuubira ffenna bannayuganda tulina okubeera amabega we ne tumugumya. Alina akasimu ke osobola omukubira akasimu n'omugumya, alina obubaka obw'enjawulo osobola obumusindikira obumugumya, naye kaseera kannaku nnyo 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 nnyini ddala. Era tusaba Allah amugazirize kabuli ye, amusonyiwe byonna ebyamusobako, era nga gye twava gye tudda naffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyanza Ifani Kacumbali Munnabutambala kamberekereze naye nga updates zonna ogenda beera ozifuna gwe wenna ali Kacumbali TV nga bweri enkola ya Viki exclusive bwatero bagamba kona ka like kakone kaawo subscribing ate tubeere nga tutambulira ddala wamu information yonna ogenda beera nga ogifuna naye kitalo nnyo kitalo ddala. Kambalekere speech ye bwe yali ayogerako n'abasiraamu abamu mumanye ebigambo biri mu kakase nno omusajja yali teyeenya tama. Olwekyo olw'okwewaala muzaala ogenda okunnandukirako okamuwage sipiika kiriza ekigambo kino kiri gamba nti owekitiibwa removed several abasheekha abakulu abaliwo n'abakulu abaliwo bonna ofumbunako bwaffe fenna kufeeyamu abooluganda naddala ku saidi eno ey'abamakomefu abazaala bayanjanjuki mwenna okutwaliramu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayanjanjuki yaŋŋambanga ekigambo kino olwanga tubeera babiri kubanga yali mwana nga mwana senga ngenda babiri yali amuzaala nayeyogera nga ekigambo kino obanga olina wonna wooyimiridde wolegeeza simbo yange oba simbo yange ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ekigambo ekyo tekikuvanga kumanya kyenva nkyogera nga wano olwokukakaza
Timayanje yafiira ku kigambo kya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Twalabiragana ekigambo ekyo kuba tujja kukyogeranga era tujja kubanga nga tutuusa ekigambo ekyo buli hadara wonna wadde wonna wetunabanga tuli nga twogera ku kigambo kyebayita kufa. Mukawange mbuga waliwo ekigambo kimu ekibadde so unique on this occasion. Kiri very symbolic. Baali basomi ekigambo kyokusala ennabi bakisomye n'ebigambo ebirala bingi ebisomebwa ebirungi olw'okwerekeza okusabira mukwano gwaffe enyinza mayanja. Naye waliwo ekigambo kibadde unique era njagala mutwale ekibanga twogera ebigambo bino nga mugeri mukulu ate ng'okuwuliriza. Emirundi egisinga obungi bano bannazze ku mukolo kiki mulekanga time omugenyi omukulu awuliriza lwamugamba so lwalemeri eyemukola kyembabulaba nga oliroondi ow'entebe bw'aba alina bw'atudde ku mukolo bagenda ne wamaisoleti nga n'atuula katebe eri yekka ogenda okukakanya nga tewaliwo omuntu wana waguliza ogenda But information that they work for the is very important. Mukama Mbuga, the chicken but the unique Mukolo. In 1978, tugenda participating in Musabaka Quran in Kuala Lumpur, in Malaysia. Waliwo fitina yaleetoleddwa abamu ku bantu abaali tebaagala Sseekatumba kugenda Malaysia nga waliwo sheekhu omulala omu tetwagala kumwogera linnya kubanga kijja kubanyiiza olw'enkula n'entunawusi y'erinnya lye ate oba oli awo kiziwugula okuva ku mukolo nga guno n'ekigendererwa kyaffe kitugiridde tumenga tetukituuseeko. Ekiseera kigenda okutuuka nga balonzeewo basheekhe babeere babiri abateekwa okugenda e Malaysia okukiikirira Uganda mu 1978 mu Musabaka Quran oba mu Quran competition ey'ensi yonna e Malaysia. Omuntu eyasalawo ekigambo ekigamba ntinne ateekwa okubanga Sheikh Umar Dumba kwali yali mayanja ntukiisalo abennabi kubanga omukulu mu kiseera ekyo yamubuuza ekibuuzo ekigamba nti gwe mayanja ku nsonga eno ogamba otya. Mayanja n'agamba nti naaligambye ntya nga waliwo abasinga okusoma obulungi kubali mu Uganda nga Sheikh Umar Dumba era ne ku mukolo gw'okutikkira abaali abakulembeze ba Supreme Council tebaasoma. Nze n'agamba nti ati abo si be babasoma. Sheikh Umar Dumba yabateeka okugendera ono Sheikh omulala asome. Sheikh oli omulala eri w'amagye yali musirikale. Naye awo on that note Seeka Dumba ajja ku ttiimu egende e Malaysia basome Kurani. Ate Sheikh Dumba bwe yatuuka okusoma Kurani e Malaysia ne yeefuumuula bwefuumuuzi ng'enjogera ennanda bwegamba. N'olwekyo kyemudde ngamba nti omukolo guno gubadde unique kubanga Seeka Dumba atuukidde mu kiseera kyennyini nga kyekireka okubanga bwe bagenda okusomera Kurani watuukidde. Ekyo okulaba nga ajja wano mpola mpola bamuggyako engatto ze naki bamugamba agenda atuule wali era olumaze Sheikh Bakasamba olumaze n'amukwasa omuzindalo ng'ate tewali alagidde Seeka Bakasambe. Ebyo ebimu ku bintu by'enganda ebiri unique on occasion
kubanga obuuli awali badde obuli bwamugamba bwamupressurizinga bwamulagira bwamukola ki neno wabula yenyini Sheikh Wasambe yakutte ka microphone ke kabaddeko ka wembukano